Butereevu kitundu kya kabiri. Tuli mu Panado w'omukwano. Panado w'ebigambo. Wano no ku kyoto ky'okumanya. Dokita Kebbi Balyenko Nabalamaga. Ne leero wendi okubeera nga nkutuusaako program Panado w'omukwano. Ali etya mukyala Ttendo Jacqueline Namatovu. Weebale nnyo okubeera ng'onyumirwa nnyo ate ebintu ebikwatagana n'okuyiga mukyala Nansubuga Betty. Gwendeka sijja kutumira tulamye bulami munywanyi Sekandi Kakembo Juma. Naawe nkwebaza ebitagambika ate era n'embeera nga ngattako bw'atyo munywanyi Buyondo Collins. Weebale nnyo weebalire ddala mukyala Catherine Nankabirwa. Weebale nnyo weebalire ddala munywanyi ku Kiwanuka. Naawe ku Buganda Proverbs weebale nnyo weebalire ddala ye Luganda Proverbs ya kale mukyala Babiri Edoofe oli otya mukwano obulamu buli butya. Weebale nnyo kubeera ng'ogoberera weebale nnyo kubeera ng'onyumirwa nnyo ate ebintu eby'okuyiga. Munywanyi Serumpanise Frederico ate mu ggwanga lya Iraq. Weebale nnyo eddimu ly'okola weebalire ddala ate eddimu ly'okola lya ttendo nnyo ate lya maanyi nnyo ebitagambika. Ekintu ekikwatagana n'obulwadde nzijanjaba ngenda kubeera nga nkinnyonnyola. Ebika bino bye nnyonnyoddeko njagadde nkomaawo kubanga bye bisinga okubeera kalunsambulira mu bakyala. Naye era ekintu ekikwatagana n'amazina kifundikira ndidda ne mbinnyonnyola. Naye leero njagadde nsooke nnyanula ebibuuzo ebyo ate ebitawaanye nnyo abantu era nga buno bwe bulwadde mu kunoonyereza ne basawo bannange ate bwe basinga okutunuulira. Ali atya mukwano muko wange muko Benard Matovu ate nkubidde ku ngabo y'Abaganda Sekandi Kakembo Juma. Oyo nno ssentebe waffe weebale nnyo munywanyi Kalyesuula Muwadda Ramadhan naawe weebale nnyo. Waliwo obuzibu bwe tufuna njogera ku mmwe abakyala. Kankyogere nti waliwo obuzibu bwe mufuna ekintu kino bwe mutakitwala nga kintu kikulu, bwe mutafuba nnyo okulaba nti mwejjanjaba. Ekituufu kiri nti abakyala ababeera n'amazzi amakyafu balina emikisa mingi nnyo egy'okufuna siriimu kuba obeera n'amabwa mu bukyala ate nga muno akawuka akaleeta siriimu mwe kayita. Kyova olaba nti abo bayoola endwadde zonna akamukenenya. Omwami naye bw'aba ng'alina obubwe nga nabwoyoola na buli kimu byonna. Kaakati ekikulu kya byonna kye kiruwa? Kwejjanjaba. Era nja kwogera ku bakazi b'embuto. Amazzi amakyafu gajjamu embuto oba n'okuzaala omwana n'aziba amaaso, sinakindi omwana okufuna omusujja nga yaakazaalibwa n'afiirawo. Abamu tufiirwa abaana mu bintu eby'okuzannya naye nga ffe tugaanye okwejjanjaba. Tekirina kubuusabuusibwa nti abaami babeera bannafu mu bintu eby'okwejjanjaba. Kati gwe ng'omukyala abeera ewaka kikukatako nnyo okubeera nga obulamu bwo omanya bwe buyimiridde. Kikkakatako nnyo okulaba nti obulamu bw'amaka go buli mu mbeera entuufu. Kubanga ekituufu kiri nti obulwadde obuba buvaako amazzi amakyafu buyinza okuviirako okufuna enkovu mu lubuto eziyinza okuleetera ekyenda okwesiba. Kati ate ekyenda bwe kyesiba ebiddako ffenna tubimanyi
gye mitawaana n'ekirala ebizibu bye tuyinza okufuna kiyinza okuvaako okufuna amabwa mu bukyala era tekirina kubuusabuusibwa nti abakyala omuwendo gwabwe bitundu nga 5 ku buli 100 abasinga bw'abeera n'obulwadde aba ayina amabwa wansi. Si nsonga eri ababeera n'obulwadde nga talina mabwa n'ekyo kireme kutweyunuza twejjanjabe. Kubanga lwaki njogedde ekintu ekyo, obulwadde bwe buyitirira kiyinza okuvaamu obutazaala oba obutafuna lubuto n'okwawukana. Kuba munnange kivaamu okuwunya okwa buli kiseera. Abakyala abasinga balina emitawaana egyo tebeefaako ku kintu ekikwatagana n'ekyawansi. Ng'ekituufu kiri nti mu Panadol w'omukwano nali nkinyonyoddeko emabega nti obuyonjo n'okubeera nga tuli balamu kirina kye kitulaga. Lwaki? Nenkugamba gwe teebereza eriyo omuwala ayinza okulinnya emmotoka n'ava e Mukono n'atuuka mu Kampala ng'ekituufu kiri nti ne bw'anaateekayo olugalo n'akebera nga talina kasuko na kayinza kuwulira, so n'omulala ng'aba yaakava buvi kunaaba nga naye n'owuliramu. N'olwekyo kikumala okulaga nti buli bw'oba nga tewejjanjabye ne bw'oba ng'olina omusajja kale ayinza okigumira naye omukwano ogwo guba tegukyanyuma. Ekintu ekyo tukyetangira tutya? Nakyo mwagala nkinnyonnyole. Kale nga bwe ndi dokita wammwe ate nga neewayo okubeera nga nsomesa ebintu bye tutamanyi tweyongera okubeera nga tubiyiga, nga bwe nkikoonyeeko munakkiriza era mbeere nga nkinnyonnyola abakyala, abaana abawala bw'oba nga ofunye omukisa n'ofuna ku audio ono oyinza omuweerezaako muno n'omuwunnyonnyola, kubanga ebintu eby'okuyiga bye bintu bye tutatwala nga kintu kikulu so bitubonyaabonya buli lunaku. Omuwala oba omukyala yenna bw'okeera enkya ebintu ebisinga bino kino njagadde kukinnyonnyola bunnyonnyozi ne mbadde siteekwa kukinnyonnyola. Lwaki? Kiri mu audio wassenga ne kojja buwulirira ate era ebintu bingi naye olw'okuba nti ngenda kunnyonnyolako kamu kitegeeza nti yeetaaga ebingi n'okuyiga. Weekwate audio wassenga ajja kubeera ng'akufuula ow'enjawulo. Omukyala oba omuwala bw'oba ng'olina akasu wansi ng'ekituufu kiri nti ne bw'oba waakajja mu mpali ne bw'oba waakava kunaaba ng'okawulira okola otya? Tuddira olujjula lwaffe okugondezaamu kye tuyita ebbombo. Ffenna tulimanyi ebbombo eryo liyenga, bw'omaliriza okuliyenga n'olinaaba mu bitundu by'ekyama naye ng'olikozesa ng'amazzi mu kifo ky'okunaaba amazzi agookya. Ndi mukakafu mukimanyi nti tetukkirizibwa kukeera nkya omukyala n'onaaba n'amazzi agookya wansi. Lasitiika yaffe eri yonna eba egenda kuggwaawo, n'olwekyo tokkirizibwa kunaaba n'amazzi gookya, galina kubeera nga gannyogoga. Kakati bw'oyenga ebbombo lyaffe liri n'oliyenga bulungi n'okozesa amazzi go nga gannyogoga ng'omaliriza okuliyenga otuzzi tutono nnyo, n'onaabayo wansi. Bw'oba ng'osobodde oyinza n'okunywako ku mazzi ago. Ekyo kye kituufu, oyinza okunywako.
Kale bw'obanga tomanyi bombo, akabombo okamanyi. Akabombo kano nako kayinza okukola ekintu kyekimu, katuyamba era bwe tuba tulina akasukali. Bw'obanga oli wakagoba naye ate singa kagaana, sooka onoonyereza obulwadde bw'olina. Bw'omala okubuzuula, bw'obanga toyina bulwadde bwonna, gwe kozesa ebbombo lyaffe, bw'oba okozesa akabombo yenga buyinzi n'abayo, beera ng'otawaazayo kikole. Manye emirundi oluusi gye tukikola giyambako okubeera nga gikendeereza ddala otuzzi twaffe otuyinza n'okunywako. Kale bw'oba tolina bulwadde, oba okwewala endwadde ze nannyonnyoddeko mu kitundu ekyasoose, bw'obanga obundula amazzi gali oba ki, kaakati ngenda kuwa eddagala kubanga nnyinnyonnyodde ekintu kino. Ekituufu ne kijja nti kamba nnyonnyola eddagala. Buli mukyala faayo okunaaba waakiri emirundi 2 olunaku okusobola okukuuma obukyala nga buyonjo. Bannange tubeera bize, ekyo kye kituufu. Tubeera n'ebitutawula okuva ku makya mpaka kawungeezi. Naye kino nkiddamu nga bwe tusobola okuweeka bbaaga yaffe eno ng'oluusi mulimu akalabirwamu ak'ekitundu, si kubajerega. Kubanga abakyala bangi baweeka ensawo nga mulimu obulabirwamu obw'ekitundu n'obutambaala bwokka, mpuzzi ne make-up. Funanga amazzi otambule nago. Omuwala yenna togwanidde kusiiba munika. Togwanidde kusiiba nga waakiri ekitono naaba wansi emirundi 2 ekitono. Neffe ate tulimu tweteekamu embeera abamu anaaba ku makya. Eriyo nno n'abatanaaba. Ku makya n'atanaaba. Ne kalifa abo tetujja kubatunuulira. Naye gwe bw'obanga onoonya okwewala endwadde zonna ezikwatagana n'eza wansi, tugenda ekyokunaaba emirundi 2 olunaku ekitono okusobola okukuuma obukyala nga buyonjo kikkakatako. Ate bw'omaliriza okunaaba todda mu nnika y'emu gy'obaddemu. Funa endala. Ekituufu kiri nti obutonde bw'omukyala mu kutondebwa bwatondebwa bwa njawulo. Bw'omala essaawa 5 mu nnika y'emu gwanidde okwambala endala. Lwaki? Buli bw'otanaaba kifo kino kifuna ebbugumo eriyinza okuvaako obuzibu. Ate omutawaana gw'ebbugumu ffenna tugumanyi. Teri atamanyi mutawaana gwa bbugumu. Bw'obanga oyagala okimanyi bulungi. Ebbugumo lye lireetera amenvu okujja, ebbugumo lye lireetera abafumba ndowooza oba obusera okujja oba omukombooto. Ebyo ebintu byonna ekintu kye bayita ebbugumo tukiveeko era tukiviireko ddala. Y'ensonga eri nakunnyonnyodde nti lwaki tetuteekwa era nakunaaba mazzi gannyogoga gookya wansi. Byonna tutangira obukyala kintu kikulu nnyo. N'olwekyo munnange ffe tugamba obulamu mutuba bw'otaguwembera togufuna. Gwe bw'oteefaako ne weeyonja teri agenda kukwatibwa nnaku. N'ekirala ekyokubiri, okwewala endwadde ze nakoonyeeko. Weewala okusonseka engalo mu bukyala munda ng'onaaba, kubanga obeera otta obuwuka obuzaala asidi. Akuuma obukyala n'okulwanyisa obulwadde oba endwadde ezirumba ekifo kino. Wansi awo woolaba kambagamba abakyala waliwo asidi. Era ndowooza bwe ndiba nkyuse n'enzirayo nga nnyinnyonnyola ku kitundu
eky'amazzi. Lwaki abantu bazaala abaana ekika kimu? Abasinga obungi waliwo ogundi gwe nakola emabega nga nnyonnyola ekintu ekyo, naye kino kijja kubeera kyanjawulo. Nina ekintu kye njagala okubalaga. Amazzi g'omukyala butereevu awatali kuwannaanya gabeera acid. Gabeera acid. Acid oyo yatuyamba okutta obuwuka buli obwandibadde butaataaganya omukyala. Kaakati naye akawuka kaffe kali ke tuyita bacterio vaginosis oba vaginosis, kawuka k'amaanyi okusinga ku buno ate obubeera wansi, era bwe kajja kukabumalawo. N'olwekyo twewale ekintu eky'okusonseka engalo mu bukyala munda ng'onaaba, kubanga obeera otta obuwuka obuzaala asidi. Ekyo nkizzemu emirundi 2. N'ekirala, mpozzi ekirala bwe tuba baakusaayo ngalo tulina olugalo lwe tukozesa, lwe lugalo lwe tuyita olunwe. Kyova olaba oli bw'akusongamu olunwe aba akuvumya ekivumo kinene nnyo. Lwaki? Olunwe omukyala lwakozesa okutawaaza wansi. Omukyala omutuufu era omuyonjo. Ne bino abamu tolina bw'oyinza kubimanya. Lwaki? Tukulidde mu mbeera enzibu. Ffe bawala ba leero, ffe abatamanya, ate ffe abazadde abaana. Bw'oba ng'okikola kale kozesa olunwe, kubanga olunwe lwe lukkirizibwa okukozesebwa wansi. Sijja kuluyingira nnyo, naye ebintu ebisinga mbibuuka makyo mbiyitamu buyisi, kubanga biri mu audio waffe wasenga. Audio yalimu ebintu biyitirivu. Omuwala yena nabagamba, bw'oba ng'omanyi oli muwala mutuufu, togwanidde kubeera nga bakugamba nti weetaaga audio oyo. Kyekyokulwanyisa kyo ky'oteeka okubeera nakyo. N'ekirala, twewalire ddala. Kino kankiddemu omulundi ogwokubiri. Okwewala endwadde eziri, twewala okunaabisa sabbuuni yenna oba ekintu kyonna ekirimu sabbuuni, kubanga naye atta obuwuka obulungi obukuuma ekifo kino, ekivaako n'okulwaza. Naye lwaki sabbuuni ono bwe babeera nga bamukola, waliwo ekintu kye tuyita ingredients, ebirungo bye bateekamu, olw'okuba nti bakola sabbuuni ono nga waakutta bukyafu na buwuka bwe tuyita germs, okwoza olugoye lutukule, okujja enziro ku muntu, toyinza kumuddira ate n'omunaaba wansi. Alina asidi w'amaanyi. Tukola tutya? Waliwo sabbuuni w'abakyala. Sabbuuni oyo ow'abakyala bw'aba nga akolebwa, ekituufu kiri nti akolebwa mu ngeri ya njawulo. Ebirungo ebiteekebwamu bibeera bya njawulo ku sabbuuni oli omulala, nti ye tuyinza omussaamu busalangi emufaananya sabbuuni oli oba emwawula ku sabbuuni omulala. Sabbuuni oyo bamuyita mumutegedde, afunza ebifo byaffe biri. N'olwekyo ekyo nno nakyo yandibadde emmundu y'abakyala ng'amulina. Waliwo nno n'akomyawo. Oli waliwo omuyimbi yayimba nti buli mbuzi ku nkondo yaayo. Ti olwaleero nti manya oba olwaleero
ayina oluyimba nenga akomyawo embuzi yaffe eri ku muguwa naye nno kibi nnyo kituufu oli bw'abanga ajagala agikomyawo era ekomawo oli naddamu n'abeera virgin naye results mu ekyo zezuluwa kujjako bw'oba ng'omanyi nti munnange gw'ogenda aliko ssente buliwo abantu munnange balina ebinyaanya ng'omanyi nti okumugyamu ebinyaanya byo nga biibyo oteeka kumukolera kyayagala kati gwe bw'oba ng'omwagala onkubira enamba yange enjireka nammwe abakyala baagala sabbuuni waffe oli atera okukola ku kintu eky'okukomyawo lastika bw'ebanga ekendedde era oyinza okunkubira waliwo ne eri ensaano eyo nayo nnungi kubanga yakakasibwa nti teriimu kawuka konna n'olwekyo ebintu ebyo bannanga bakwefaako nakyo Uganda ebintu ebyo nno binasomerera abamu balowooza nti nakoma ku koosi ya cosmetology yokka n'ebintu ebyenjawulo n'olwekyo sabbuuni waffe wama babakyala okukomyawo ka lastika ekituufu kiri nti kanyuma nja kannyonnyolako mu maaso awo naye kansooke fundikira ekintu eky'obujjanjabi ate mbeeko gundi gye nkwata nakonye ku kintu eky'abakyala okusonsekayo eddagala ly'ekinnansi abakyala waliwo n'eddagala ly'emmanyi nga bw'oba oyagala omusajja akwagale oba odibye mujjawo nga lyo lisuza nayo kino kanneme kyogerako nkiveeko naye nnyinnyonnyole ekintu eky'abantu ababiri abafumba okwejjanjabisa mwembi okugenda ne babajjanjaba ne babakebera obulwadde buli ne babuwonya ffenna kitukakatako munnange naye eriyo abaami tubamanyi ffe abaami twemanyi era bwe mba nga njogera ekintu eky'abaami mbamanyi abaami tuli bamputu nnyo okugenda luba lutalo olumu naye ate nno bulamu bwaffe era kiyamba ffe n'olwekyo kino nnyinza obutakirwako lwaki kisinziira nkwatagana ya munno gw'oli naye mu mukwano taata w'abaana bo kyekintu ekikulu n'ekirala twewala okwegatta n'abantu ab'enjawulo kubanga kyangu okufuna obulwadde bw'ekikaba omuli ne siriimu kazi abakyala temukyamutya mutya mbuto bannange gino gy'emirembe kasobeza bannange oli n'atyo anaakulaga nti tatya siriimu naye atya lubuto kikaabya naye nga kyekiriwo yawe wano omuwala kyangu nnyo okugamba munnange nsaagala lubuto ekya siriimu n'atakinyigako obulamu buno obulamu kintu kya muwendo obulamu kintu ekitagulwa n'ekirala kyengenda okubeera nga nsembyayo twambale kompale obuwali bwa ppamba obutukuuma omubiri gwaffe okubeera nga guweera nga wansi teri bbugumo nkiddamu twambaleko nnika za ppamba obutakuuma bbugumo wansi maama ne bw'oba ng'olina omwana omuwala fuba nnyo omwambaza nika ng'erimu engeri ya ppamba cotton kiyambira ddala obutakuuma bbugumo nakutaataaganya bitundu bya mukyala naye gwe wookoma okwambala buli obukutipa ne busiba ebbugumo butereevu ojja kulugwamu twewala okwefuuyira obuwoowo mu bukyala kubanga bukyusa embeera n'ekifo kino olunsi ne tufuna obuzibu eriyo abakitwala nti olina okwefuuyirayo obuwoowo wansi olw'okuba akasukali kaganye nkuwadde eddagala
toddamu kwefuuyirayo obugunji obwo. Kiringa bw'olaba waliwo buno obuwoobwo bwe bafuuyira mu kamwa. Badde ogenda tambulako ogenda sinkana munno n'osooka n'okeefuuyira ko kawunyisa bulungi akawoowo. Naye ebintu bino ebireeta obulungi bikirawa? Tezibeera ndwadde? Naye ndudde nnyo ku bakyala. Abakyala nayongera okubeera nga mbagamba ebintu biyitirivu nkumuliitu, naye gyange obeere ng'ofuna audio wa ssenga ne kojja b'olirira. Audio oyo agenda kuyamba okubeera ng'akuteekateeka, agenda okuyamba okubeera ng'akulaga ekintu ekituufu ky'oteekwa okukola ate mu budde obutuufu, agenda kuyamba okukomyawo obwagazi bwo, agenda okuyamba okuzibuka amaaso okulaba omuntu omutuufu, omwagala omutuufu n'omukyamu. Nammwe abavubuka era kyekimu akuyambira okumanya omukyala, kubanga olunsi nti ebintu bino bwe tuyingira mu mbeera ng'ezo okumanya omutuufu n'omukyamu, okyusa bukyusa n'ozza ku musajja. Abaami mumwetaaga, abasajja mumwetaaga, abafumbo mumwetaaga. Audio oyo ojja mu kasanduuke kange owa accent katono nnyo n'obeera ng'omufuna, n'olwekyo obeera ng'ojja obeere ng'omumanya. Alimu ebintu bingi nnyo, alimu ebintu nkumuliitu omukyala by'otagwanidde kubeera ng'osubwa nga bw'owulira nti ssenga ne kojja buwulirira. Nze ogwange gwakuswa mmesa. Gwe bw'oba ng'osiimye ennamba yange eyo kyenva nkikuwa. Bw'oba ng'olaba osiimye olina ky'oyise okubaako ky'ossaako ate ne kituyamba okubeera nga tutambuza emisomo gino n'okubeera nga tufuna ku data. N'olwekyo jangu obeere ng'ofuna audio oyo. Audio oyo ogenda okutundibwa, kitegeeza twakwekamu ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Essanyu lyo lyonna, obuganzi bwo bwonna, okuwangula mujjawo na buli kimu bikwekeddwa mu audio oyo. Ennamba yange eri 0773 ate 27 61 ate 27. Ennamba eyo eri ku WhatsApp, obubaka bw'ossaako bwonna butuyambako, obavugirira misomo gyaffe, oba audio waffe, byonna bituyambako okubeera nga tutambuza emisomo gino. Bannakyoto ky'okumanya, leero njagala nkoone ku kintu kino, ndowooza kyekigenda okuddirira eky'abaami kyenja okusembyayo. Ngenda kunnyonnyola ku kintu kye tuyita olwazi. Olwazi lutawaanya abantu bangi abambuuziza ekibuuzo kino. Dokita tuyambeko kiki ekireeta olwazi? Bwe twogera ku lwazi, waliwo nno n'akatambi ke nalingira awo nja kakoonako. Omukazi ayogerwako nti wa lwazi oyo alina obukyala obufunda ennyo, obutuuka n'okuba nti omusajja talina waayingirira mu budde bw'okwegatta. Omusajja olumu mu bukyamu abamu balowooza nti omuwala oba alimbeerera. Naye nno munnange, ebireeta olwazi bintu bingi nnyo nnyo nnyo. Bwe njogera ku mukyala ow'olwazi, ffeno gwe tuyita ow'amatibo, omukyala eriyo abakyala nga talina kkubo. Ekyo kye kituufu. Situgamba nti ekkubo erya ddala ddala, ekkubo nga weeriri naye nga katono, kye twogerako. Ebintu ebireeta ekintu kino bintu bingi nnyo 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 nnyo. Ne kale leero ngenda kubaako kye nnyonnyola ku kintu kino, kuba nakyera mukimbuuzizza bangi, naye ngenda kukinnyonnyola. Munnange mwanfunanga kirabo, bwe siibinnyonnyola ate anaabinnyola. N'olwekyo ngenda kubeera nga nkinnyonnyola. Mukkirize tutandike ekitundu ekyokusatu, ate mbeere nga nnyonnyola ebintu eby'enjawulo tulabe bwe tunaafundikirira.